Obwakabaka bwa Buganda kwoli musajja wa kabaka birimu yamatovu monna kalungu monna buddu nzikalidde okubatuusaako ebyensonga. Oli otya ssebo ne nnyabo? Mukama yeebazibwe. Ebigenda mu maaso bingi naye wano mu Bwakabaka bwa Buganda ssanyu jjereere kubanga bwe tulaba ku baffe nnyini nsi eno Buganda amaanyi n'essanyu bitweyongera. Pulogulaamu olutindo yeeyiyo lunyunze butereevu mu ssingo ne lunyunga butereevu ku ekereziya y'Omukama. Ekereziya ali omu yekka bw'ati mu nsi yonna. Kaakati bwe ngenze ssingo olw'okuba ekereziya mugazi nfunze n'ensibira ekiyinda Mityana era n'ensibira Cathedral Parish Kiyinda Mityana. Mu studio muno nina omukulu badde balina kuba bakulu naye omwafunyeemukko embeera netamusobozesa kukwata budde naye waakiri Omukama mulungi ansobozesezza okufuna bwana mukulu w'ekigo ekyo eky'Emityana nga ye Reverend Father Lusiba Stephen era ndi naye wano. Ensonga nnyingi ze tugenda okutunuulira naye mu byonna Omukama atubedde emyaka kaakati 6 beddu bukye ekigo ekyo kitandikibwawo. Omukulu kamusabe Father ababuuzeeko ate tulabe enteekateeka n'ebyafaayo byatuleetedde okuva mu kigo ekyo kyakulembera. Ssebo ensekula bulungi Father. Neyanzeege weewaawo okunkyazaako mu studio za BBS. Amanya onyanjudde bulungi Father Stephen Lusiba bwana mukulu Mityana Cathedral Parish. Weewaawo mbalamusaako mwenna abantu ba Katonda abatulaba era n'abatuwuliriza. Gwe mulundi gwange ogusoosa okujjako wano nenzikiza nawe nkupulise nakulaba ekitovu kulikira ddala kulika esakalamento Mukama yeebale. Amiina. Yesewo Father. Tuli wano olwaleero nga tuzze ku nsonga ya kijaguzo. Ekijaguzo myaka 6 nga Mityana Cathedral Parish weeri. Naye tetulina butandika kwogera ku myaka 6 Yes. nga toyogedde ku mwaka ogwa 1886. Ffenna kati abandaba n'abawuliriza ogwo mwaka tugwewuunya kwaye omwaka gwejogerako it's over 100 years ago. Bajulizi 1886 ennaku z'omwezi zaali 31 omwezi ogwokutaano Noah Mawaggali omu ku 22 yattibwa wali mu Kiyinda nga 31 omwezi gwali gwakutaano 1886. Kati eyinza oga nti yentandikwa ya Kiyinda ono gwe tumanyi. So omusaayi gwa Noah effumu wali nga limufumitiddwa ne guyiika Ekiyinda awo. Kati ebirala byonna bye tugenda okwogerako byonna biri awo biri ku nsonga eyo biki ebyaddirira. Kati nga tumaze okwogera ku mwaka ogwo mwaka oguddako kuba twogera ku kijaguzo guba gwa 1969. Kati 1964 ogwo mwaka gwa byewuunyo nnyo mu ggwanga Uganda okusookera ddala ng'eggwanga lyonna nti Paapa Paulo w'omukaaga yalangirira abajulizi okyogedde nti abaana baffe abaana enzaalwa abaddugavu 22 bafuuse bajulizi. Naku z'omwezi ali 18 Oktoba 1964. Paapa oyo yajjako mu Uganda. Pope John Pope yes. The 6th. Era n'ekijjukizo we kiri wali ku hoteli yaffe ya Pope Rubaga kituufu ekijjukizo ekyo weekiri. So kati Paapa oyo ng'alangiridde ekyaddako tufunye abajulizi 1964 gwa nti mwaka gwa njawulo nnyo mu Uganda olw'ensonga nti Uganda yonna omwaka guno tujaguza emyaka 6 nga tulina abajulizi. Kyakoleddwa bulungi nnyo Namugongo 3 June ne tukuza kati eyo tuveeyo. So omwaka gwe gumu 1964 abaaliwo ne baga tuteekewo ekijjukizo era ekijjukizo ekyateekebwawo kwe kuzimba Lutikko. Gy'omanyi obulungi gwe biri mu yo njimanyi bulungi nnyo. Tukyalidde Ekiyinda kulabye emirundi mingi ng'onyumya n'omusumba waffe Bishop Joseph Anthony Ziwa. Era tutumanyaga. Mumanyiganye. So kakati mu kyonna 1964 kereziya ezimbibwawo ba White Fathers bamisani
omu kubo nga father oyo amanyiddwa nnyo Henry Woodenbach, yes, naye ng'erinnya lyamuweebwa wano ye Father Matovu. Bwe yatuuka kuno musajja muzungu abenga bine tumweddiza ne mumweddiza Father Matovu, muzukulu wa Nsamba, muzukulu wa Nsamba. So n'atuzimbira ekigo kyolaba mu Kiyinda awo kereziya yennyunyirire ennyo abakalameero, ennyumba abafather gye tusulamu parish hall ne annex eri awo, yes, baminsani ne bagizimba ne bagituteerawo. So 1964 mwaka mukulu nnyo mu Kiyinda. Enda nkaaga mwena ku 2024 guno gwe tulimu gye myaka emituufu enkaaga. Ekijaguzo kya kusande nno baddemu ebikyabulayo ebbanga ddene era nze nangirire abadde akyebase 28 ku sande eno 28 nga Bishop Joseph Anthony Ziwa omusumba waffe atukulemberamu ekitambiro wali mu Kiyinda, abagenyi twabayise, Prime Minister tuli naye mama Nabanja Musafiri mu Kiyinda y'omu ku bajaguza abakulu, y'omu ku bajaguza era ye mugenyi waffe omukulu. Bade ntegeddwa okutambula ne mukyala Florence Magembe chairperson w'olukiiko lwaffe olutesitesi, naye dereva we yafunyemu obuzibu n'atakwata kwe kulanga ndi bwomu, naye mu kyonna kyonna tukoze bingi, enteekateeka zigenda mu maaso, omukama mulungi. So bwe twatuula twagala tuteeketeeka emyaka 6 tujaguze bulungi. Nejjukira tuli kigo uye parish tetuli lindako father Mityana ngimanyinga diocese, yes, ate oyogera ku kigo byawukanira wa? Byawukana. Bishop Anthony Ziwa watuula, yes, kigo diocese, ate ekigo kyogerako kyawa? nze tuula mu kigo Bishop Ziwa atuula ku diocese. Naye kale kanyinyonyoleko katonotono nti parish gye njogerako yabanga ye Kampala, kubanga parish nkadde bwe twogera ku myaka 6 egya Mityana Cathedral Parish. Diocese nto, diocese ejja 1981 ng'esangawo parish already eriwo enegenda okweza emyaka 6 bwekiri. So kati diocese nto ku parish kubanga parish yabanga ye Kampala. So tufuna Bishop Wamala n'afuka omusumba waffe yasooka mu 1981, Bishop Mukwayo Mugenzi n'amuddirira, katulina Bishop Anthony Ziwa. So kati Mityana oyo gwe twogerako azanya ebitunga 3, kisomesa era kirina omusomesa akitwala otyo, kirina bwana mukulu Father Lusiba, nejjukira mwe muli n'entebe y'omusumba Anthony Ziwa. Naye ate gwe omutwala ate naye n'akutwala. Oba nomutwala ntya okumutwala kwange sikulaba yantwala. Entebe y'omusumba eri mu parish eyo. Bishop alina waasula era ne chapel n'emikolo gyonna emitongole egy'essaza alina kutuula mu ntebe ye eri mu cathedral gye ntwala parish. So parish yejjaguze 6. Weewaawo. Yes, kati ne tuteekateeka ku sande eno naye nga tennatuuka enkiiko zatandika last year n'enteekateeka ne tugamba tubeeko bye tussaawo tunaalya tutya ekijaguzo eky'enkaaga nga tujjukira ne tutuula, nkiiko ne zituula. Biki omanyifa Abaganda amaaso gali mu ngalo bwega twala kulabako n'okukwatako kati kyembadde yakusooka okujjayo nti tuli parish. So bwe tubeera parish tutandika na bya mwoyo. Yes. Tuga nti abagenda okujaguza emyaka 6 tulabe nga abakristu bangi badda ku masakalamento. Kati ebiyitibwa ebyensimbi ne tuzisala, amasakalamento gasasulirwa ensimbi. Kakasa naawe ekitovu wasasudde ku sente nga bagenda okugatta. Bwe kiri. So kati Ekiyinda omugole asasula emitwalo 3 agenda okugattibwa eziri nomo, naye kuno tugamba abagole basasule half 15. Era twafunyeyo abagole ab'ekikungo emigugu 21. Father Simon Peter Kyambadde yabagasse mu cathedral. Naye kati wetwogera tuli bagole 26 omwaka guno, bonna abagole ba kijaguzo. Abantu 144 bazze ku masakalamento, babaddeyo mu byalo mu bisomesa byaffe nga bambi tebasembera, naye bwe twaba tunuulidde ne tubayisizaamu kye bateekeddwa okukola okuva omwaka oguwedde ne tubasomesa, bazze ku masakalamento. Nga kyonna kye tugezaako okujjayo tujaguze, naye nga pointi enkulu ennyo tugitadde ku by'omwoyo. Batisimu okubatiza abaana tubabatiriza mu twalo, naye tugamba nti mu budde bw'ekijaguzo sente ezo zisalibweko siringi 7
twagala abaana bangi abazadde adi bekwasa abaana baffe tujja tetusobola mutwalo obwavu bungi biki abaana babatiziddwa tetukomye okwo mu budde bw'ekijaguzo netugamba tulambule ebifo ebitukuvu wano mu Uganda era twakikola mu January mu mwezi gw'okutaano netugala tugende e Roma tulamage era siwo omukulu birimu ye obadde Roma nasitudde abantu 13 ne boolekera e Roma netwolekera e Roma mu bifo ebitukuvu ate ne tufuna n'omukisa ku lwokutaano olunaku lwali lwa nga 15 omwezi ogwokutaano nga 13 ne tusinkana omutukuvu Papa Francis ekitali kya bulijjo naye Bishop Ziwa yali yatuwandikira ebbaluwa ne nunsi waffe mu Uganda nti gurupu eno y'abantu 13 bajja e Roma ne basaba Papa atusisinkanemu era ne mumusinkana Papa engalo zino yazikuttemu nange zimpeeko amina Papa Francis nakwatamu naye we yatusinkanye gurupu y'abantu 13 yatuyise abazzukulu b'abajulizi yadayogera Luyitale Father Musoke Vincent muyize Roma nga nnyonnyola ng'atunnyonnyola Kaddugala Vincent Munnayuganda ate yannyonnyola musaaseddoti w'Ekiyinda ali ku misomo naye n'agamba abazzukulu b'abajulizi mbaanirize Roma kyadde kya kitiibwa nnyo nnaku z'omwezi 15 mwezi gwakutaano mwafunyeyo ku kifaananyi ebifaananyi biyitirivu kwebiri tubirina wow. So mu kyonna Roma ne tugirambula bulungi nnyo Asiisi Padre Pio ne tumulabako teyavunda ali mu glaasi ye omutuukirivu oyo byonna ndi point gye nzijjayo nti tujaguza mu mwoyo kubanga wuye palisha omuzungu abaminsani bagituteerawo tusobole okukuza eby'omwoyo omugigi confirmansiyo tubisomesezza mu bungi wow. Yes. Ali ku BBS Stefine ndi ne bwana mukulu wa Kinda Mityana Parish mukadde wa Foreign Reverend Father Lusiba Stephen ensonga emuleese amangu ennyo ekigo kino emyaka 6 bweddu atuyisizzaamu kiki ekigenda mu maaso Father ebifaananyi byendaba kati ekigenda mu maaso kuddaabiriza wayogeddeko kigambo kya souvenir kati ennyumba bwe tujjanga ku Sunday ngulewo kakikakofiira kati olaba kye bakola ennyumba ya Father mwe tusula yes. Kati mu kyonna ennyumba yazimbibwa 60 years ago tugiddaabiriza n'okugigaziya is a renovation and expansion kyekikolebwa nti omulimu Father Matovu gwe yatandikako tugunyiriza ennyumba twagivuddemu tetukyagisulamu kati tusula kyenkana mu Parish Hall yes. Naye after kijaguzo olwabiri nga luwedde tugenda kudda mu matiribona g'ennyumba eyo amatiribona wala bwe tuddaabiriza bwete ennyumba eyo naye yazimbibwa muzungu mu minsani so one of the souvenirs tuliko kwe kulanga ennyumba y'aba White Fathers gye baatuzimbira nyumba ngumu nnyo baazimba lwakuba nti ebadde eddugaddemuko kati kye tuli mu kutereeza ne tujja expandingako ebisenge kati that part new eyo yompya naye nga naye eri ku nnyumba y'aba White Fathers so that tujaguze bulungi nga umulembe guno omutebi kati that's one of the souvenirs ennyumba y'aba Father. Souvenir endala Parish Hall nayo eddaabiriziddwa buto waliwo n'ennyumba endala egiddakawo gye tuyita annex nayo nebanga eddaabirizibwa tetukomye okwo tulina gye tuyita Noah's Drive luguudo kye tuyita Noah's Drive oluguudo olwo lwe luva ku main eno Kampala Mityana Mubende kati olukkirira mu Kiyinda ku musaalaba otegeddewo ku musaalaba tuluyooyoose bulungi nnyo pavers ne zigendako n'ebitaala ku kala z'ekereziya zigenda bulungi white ne yellow kala za papa ezo yellow and white yes. gwe tusiiga kati awo na renovation tuddaabiriza tugenda okutuuka ku Sunday kati ebyo mulabaawo we tunatuukira ku Sunday nga kika nnyo kintu kirungi nnyo yes wange Father ebyo byonna bigenda mu maaso bukedde ku Sunday yes Katonda abugjeeko eddiba omukama abukeesezza bulungi mbeera y'obudde tusooka kusaba bulamu na mbeera ya budde ennungi lwakuba nti Kiyinda twamanyiira enkuba okubira ddala ku nnaku twafuna Bishop Wamala nga tuggulawo essaza baatimba bulungi nnyo mu Kiyinda naye omanyi obudde nga bukya enkuba neeyika byonna ebyali bitimbiddwa ne bigwa
naye nga byatimbiddwa waakiri kati emikolo gy'ekiyinda jankuba naye tusabe omukama atuwa olunaku olulungi so bwe lukya ku sande tusooka naki bandi serumbeete eyetoloola ekibuga Mityana ebazuukuse wake up lunaku lutuuse kyekyo kati ekiddako awo bishop aveeyo mu nnyumba ye ajje asimbe omuyembe ogw'ekijjukizo. Lwaki muyembe? Lwaki si peera? Lwaki si ova? Lwaki si ebyo tubirina kati twagalawo omuyembe omulungi kale asimbe omuti ogw'ekibala kati gwagenda tusimbira ze ssaawa 3:30 asimbe omuyembe. Kati bwamala okusimba omuyembe tugende mu nnyumba eyo gye badde balagaawo renovations ziwedde eggulwewo agi blessing agiwa omukisa buli kisenge agiwa omukisa eziddwa buto. Kati bwamala okugiwa omukisa bafaatha twambale tugoba olusaawa 4 kusimba nyiriri zitandike tugenda kusomera bweru alutaali tugitadde Noah Mawaggali we yafumitibwa we yayiwa omusaayi we wali alutaali awo nyini bishop atandika emisa ssaawa 4. Twambadde tutyafu abakristo kati nga bw'oyambadde bw'otyo onyiridde kati gw'okwalifyinga okujja ku mukolo sewa. Amiina. N'abalala bonna tubakubiriza abafumbo bajjire mu white ate amalooza kanzu kati agenda oyambala kanzu naye olw'emirimu gya terefayina ndooza ne bwembeera bwezo so abafumbo bambale bulungi ekanzu yaabwe nerikooti, abakyala white, abakazi abatali bafumbo yero kala yaffe y'abakazi wekereziya yero wafookereziya bamwambale. Kati abaana bajje mu uniform zaabwe tusubidde abaana bangi ab'amasomero bajje. Omugenyi waffe omukulu naye ayingirewo naye atera kwambala yero ati kereziya nti mukatoliki mukazi mukatoliki saplete muvambula tumusubidde okujja mu yero kala ya kereziya tujaguze tusome misa. Kati misa bweggwa speeches and entertainment kwogera eri abakristu n'abagenyi ab'enjawulo n'ebisanyusa awo kiddako sikulya kuba kulya so mu bisanyusa amasomero gaffe abazungu bazimba amasomero ba white fathers ffe ge tukuumye era agakyaliwo father ebyo byonna tubikola nyina kengula y'okujjukira olunaku olwo souvenir nyina kengula y'akamangu mu busobozi bwange oli mutuufu sebo t-shirt lwakuba nange mbadde nzija n'abadde bazigira mu t-shirt ayo onokyaza yakujambalako t-shirt. Tulina t-shirts ennungi ennyo twazisiza ebbeeyi abantu baffe bazigula oledde ne kuolwo bajja kugula t-shirt ya 3,000 ey'ekitogi executive ng'eriko ekifaananyi ky'ekereziya ey'ekiyinda. Enkofiira obukofiira bwaffe tubulina ebisumuluzo kihoda zigenda kubeera okukwata ebisumuluzo so that omuntu addeeka n'obutabo magazine mwenasoma magazine ate eyo erimu ebyafaayo bya parish yonna buli kisomesa tulina ebisomesa 17 kati kereziya ya buli kisomesa mweri abakulembeze b'ekisomesa mwebali magazine parish gyenvudde okuva mu budde bwa Father Matovu oli gwe twogeddeko wengabi mwebali kakati byonna bigenda mu maaso sente ndowooza weeziri sente banayisenga batulaze account number wakiri abantu sente weeziri ndowooza kusibula nsaba nzikiriza nebaze ku bantu abantu batuwadde sente kubanga twakola budget ya millions 510 awa budget millions 510 ne bwe tubanga tusobodde okucollectinga millions eziwere 384 bantu batubedde so tukyali mabega wa millions nga 12 ne kwolwo nyi tusubira abantu tuwa sente temujja nazo ebyo gavumenti mwami gavumenti babimukwatako bimukwatako abantu balina okusula omukulembeze waffe prime minister looza awulire telefayina agiraba telefayina balabe kyati so kati ekimu ku byo tukyali mabega wa millions 12 budget yaffe tugikube bulungi mulimu okuddaabiriza mulimu okulya omukolo nga bwe gutambula ku lunaku olwo abasobola tuyamba enamba y'essimu kweri ku Central Bank account eyo ereeta amanya Mityana Cathedral Parish Diamond Jubilee gy'emyaka 6 abatulaba bannange abalaba telefayina
account number gye mulaba eyo eya Centenary Bank muteekeko kasente kajja kuba kayamba kijaguzo. Enamba z'essimu ziri mu mobile money. Enamba za simu ezo ze bataddeko za bwana mukulu. Kati bwonkubira ng'olina details oyagala awo Father Lusibo oba omufuna bulungi ku namba ezo. Oba ne ka mobile money. Ne nkunyonyola bulungi nnyo na account ya Centenary Bank. Diamond Jubilee nga sente tuzifuna. 12 ze twagala. Milioni 12. Ezisigadde. Abakristo bangi n'abaagaliza ekereziya. Era manyi bagenda tuwa sente. Account tebagirabye. Oyina ebyenyi by'ogamba nti gundi. Sijja kwogera nti omukungu Fabian Kasi naye kale oba omusirikale wa Kabaka Steel and Tube baina Steel and Tube yatuwadde Fabian Kasi tugenda mutuukirira Centenary Bank tubeereddewo sponsorinze mu katabo baatuwaayo ku milioni 15 ne Centenary Group yatuwa milioni 10 ebasobola twongera basobola bagabi nnyo omutima ogwabagulina tugenda kubatuukirira kaakati Faz nsigaze eddakiika ng'emu n'ekitundu ku Lwakinda Mityana Parish ku lwa ofiisi yo nga parish priest n'enteekateeka ez'oku Sande eno weewaawo BBSF inaffe tujja kulaga butereevu era misa mwe mugirimu ati kati yani era ffe tulina era mwe mugirimu kuva ssaawa 4 ssaawa 7 terefayina eri Kiyinda nsaba otuuse obubaka bwo ng'owumbawumba ensonga eno abalabi baffe aba BBS sookera ddala okwebaza management neebaza Ssaabasajja yatutandikirawo TV eno ne tuusa obubaka kati obubaka bwange obusembayo ogenda tuwa n'omukisa mbayita mujje ku Sande ssaawa 3 muyingirewo mu Kiyinda tuteeseteese omukolo gunyuma abantu kuba bwe tuteekateeka ebintu byaffe tugenda kusala ente 8 kati tulina ebintu bwe bityo ddala abantu ne batajja kiba kibi mujje tusome mujje tujaguze ayina obuyambi bwonna kuba ku simu ezo ne Centenary Bank account eri yatulagiddwa yeyo yennyini tugenda kuzikozesa bulungi sente zammwe ettendo n'ekitiibwa bya Katonda. Faza tuwa omukisa Mukama abeere nammwe amina n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutukuvu bakkeko mwenna gubeere nammwe ennaku zonna amina. Awo sisuseewo ensonga za Kiyinda Mityana Parish emyaka 6 bweddu bukye ekigo ekyo kitandikawo olw'Essande luno nga 28 weewaawo BBS Telefayina tujja kulaga butereevu naye ate bw'obeerayo n'ekulaga ng'oli eri lwekisinga okuba ekirungi. Nkwagaliza akaseera akalungi kuba ennamba z'essimu ezo okumanya ebisingawo. Musajja wa Kabaka Birumye Matovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.